Weewaawo akati okuloota kkojjaawo ekyo nsiiba nkibagamba nti oba oloota kabaka era kye kimu okuloota mutabani wa kkojjaawo era oba oloota kabaka bulamu. Lwaki? Kabaka bulamu ye kkojjaffe najja kulera. Maama w'ensi oba maama waffe, maama Nambi, kawonoga nti abaana ba Nambi, kati Nambi ye maama, ffenna mwe twava. Akati kkojja ye mwannyina, ye Walumbe, bwe bakka bonna okuva mu ggulu. Akati maama waffe ye Nambi, taata kabaka bulamu ye kkojjaffe najja kulera. Ku lubereberye ye Walumbe eyakka ne Nambi. Walumbe mwe muva ekintu kabaka bulamu. Okuloota kkojja oba oloota Walumbe mwannyina wa Nambi. Era kye kimu n'okuloota mutabani wa kkojja era oba oloota kabaka bulamu. Ekirala, bw'oloota nga olaba ebikata bya lumonde. Ebikata bya lumonde bitegeeza ekitundutundu ekitudde mu bw'emizimu ne bamaama bannaalongo. Okugeza, singa oloota ebikata bya lumonde nga biriko amalagala nga galanze, ebyo ebitegeeza ensonga za bamaama bannaalongo, era nga lubaale wammwe abamu ekitundutundu kya maama Nattimba. Okitegedde? Obeerako omusambo gwa maama Nattimba awamu ne bannaalongo bonna. Singa oloota omusiri gwa lumonde nga teguliiko malagala, oba oloota ekitundutundu ky'ebiggya by'ewammwe, tugambe n'oloota ebikata nga si bibyale, oba oloota ekitundutundu ky'ebiggya by'ewammwe, oluusi ebiggya by'ewammwe bikuyita okulongoosa oba okuddaabiriza oba okulimako. Singa oloota omusiri gwa lumonde naye ng'ekisiri kikadde, ng'olaba okiyitamu kikadde, lumonde ono gwe balya naye nga bamusimyesimyemu nga mukadde, oba oloota ekitundutundu ky'ebiggya by'ewammwe. Obubaka buno lwaki nnyonnyola bwe nti obubaka buno nti waliwo omukyala ow'enkima gwe ndi mu kusogonyola obubaka bwe buti bwadde butambula, mukyala oyo wa nkima. Okitegedde? Ekitundu ekirala, singa oloota nga basimye ebinnya by'ebitooke naye nga buli kinnya bagenzi bakiteekamu ebitooke, oba oloota ekitundutundu okufiiringa ensonga za kabaka bulamu. Okufiiringa kye ki? Nti olina ensonga z'okujjuza, olina ensonga z'okutereeza, olina ensonga z'okutuukiriza, kyokka ensonga ezo ziba za bulongo. Okitegedde? Twasoma ku kinnya ky'ekitooke, twasoma ku lusuku lw'ekitooke, twasoma ku lusuku. Lwaki abantu baloota ensuku? Lwaki omuntu aloota ebinnya ebyassaako? Okitegedde? Byonna tuzze tubisomesa, twagala tubiddemuko katono tulabe, kubanga abantu bagenda na kusomesa, okuddingana okusomesa. Era sandyogedde ku kigambo kya kkojja, naye omuntu yeetaaga kuddingana abantu bategeere ki kye bali ne ki kye baloota. Buli oloota ebinyamya by'ebitooke naye nga buli kinnya bagenze bakisimbamu ekitooke, bakubanja ki? Bakubanja okutuukiriza ensonga za Nnaalongo ne Ssaalongo. Obeera otuddeko ekitundutundu ky'abamaama bannaalongo, kye kinnya kiri ky'olabye. Omukazi kinnya, omukazi nsuwa, omukazi kyanzi, okitegedde? Omukazi luzzi, omukazi luwonko, omukazi mpompogoma, okitegedde? Omusajja yaani? Omusajja ffumu, omusajja nsumbi, omusajja lusozi, omusajja ccupa nga bw'onooloota eccupa, omusajja muti nga bw'onooloota omuti. Era singa obeera mukazi n'oloota ng'olina w'ojja ebitundutundu by'emiti oba ebitundutundu by'ebikajjo nga bw'onogamba ennyingo 3 ez'ebikajjo, oba n'oloota eccupa nga ng'eri empute, okitegedde? Oba n'oloota eminwe gya bbogoya, eminwe gya muvubo, okitegedde? Kakati obubaka bukkira mu mbeera ez'enjawulo.
wabula buli bubaka bulina amakulu gaabwo. Oyinza okuloota emino gya bbogoya egyengedde nga bagamba kugabula baana, ate oyinza okuloota emino gya bbogoya nga bakulaga kituntundu kya bwa Ssaalongo. Nti lwaki? Nti Ssaalongo munwe gwa ttooke, Ssaalongo muti, Ssaalongo lusozi, Ssaalongo ccupa, Ssaalongo nsumbi, Ssaalongo ffumu. Okitegedde? Kati ebikwatagana mu lubaale w'obutonzi, atamanyi bubaka asobola okulwawo ng'akola ebintu naye ng'akola bifu. Buli bubaka bulina amakulu gaabwo n'ekiseera mwe bujjidde. Okitegedde? Bagoberera ekirooto okuva lwe bakitandise paka kukimalayo, n'okyekkenneenya n'omanya lwaki ono aloose bw'ati. Omuntu ataligoberera bintu ebyo, mulimu abantu abavvuunula ebirooto ng'ebikwate. Bw'oloota bbogoya suwadde lwaba amanyi nti abo baana bakusaba menvu. Okitegedde? Kati ebiseera ebisinga obungi obubaka buno bakolerera bukolerere, so si buli asanze. Tosobola kuva mu bbanga noga nti otemeetemu obubaka mwaliriro gwe bakolerera obukolerezi, so si bikoppe, si kuteebereza. Okitegedde? Oyinza okuloota ebbinika erina kyetegeeza, oyinza okuloota amenvu galina kyegategeeza, oyinza okuloota emmere ey'eminwe ey'ebinyeebwa. Kyokka kisinziira ekirooto ekyo kiroose mu ango ki. Bayinza okuba bakugamba kugabula baana balongo, kyekiragiro ky'ebinyoobwa eky'eminwe ky'abaana balongo, ate waliwo ayinza okkiroota nga kitegeeza kirala. Okitegedde? Okitegedde? Oyinza okuloota ebyennyanja ebikalu nga bitegeeza kirala. Oyinza okuloota ebyennyanja ebikalu nga Mukasa akusaba ekijjulo kye eky'ebyennyanja ebikalu, ate oyinza okuloota ebyennyanja ebikalu nga bagga nti ensonga zo zikandaaliridde. Kisinziira kirooto, tekinikisi Lubaale gwe yeeyambisa okukola editing mu bubaka. Abantu abasinga yasinga obbazannya. Oyinza okuloota ennyama nga bagikalirira katimba. Okitegedde? Oli ategeera nti ennyama enjokye eba ya ddungu, nakuga nti ddungu akusaba kijjulo. Ate oyinza okuloota ennyama ng'eri katimba nga kituufu ddungu akusaba kijjulo. Oyawula ddi nti ekirooto kigaa nti ensonga zaffe zikandaaliridde. Oyinza okuloota ennyama enkalirire nga bagga nti ensonga zaffe zikandaaliridde, ate oyinza okuloota ennyama enkalirire nga ddungu akusaba kijjulo. Oyinza okuloota omusito gw'ennyama nga ddungu akusaba misito gya nnyama, ate oyinza okuloota omusito gw'ennyama nga bakulaga taata ne maama. Awo na tekinikisi. Okitegedde? Ennyama nnyama, omuti muti. Okitegedde? Nga oloota omusito gw'ennyama nga gutegeeza kirala nnyo, ate n'oloota omusito gw'ennyama nga gutegeeza kijjulo kya ddungu. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Abantu abaloota ennyo obuseegu oba abaloota kaggwa ensonyi, okitegedde? Oyinza okuloota omusito gw'ennyama naye nga gutegeeza ekyo ky'oloota. Okitegedde? Omusajja ajja ne mwegatta, bakuga nti akwegattako ogwo omusambwa. Okitegedde? Ekirooto nga kya kaseegu, era obadde okimanyi nti kaseegu si lubeerera nti ajja kwatula kulaba nti omusajja n'omukazi beekola. Kaseegu amanyi n'okujjira mu ngero. Kaseegu asobola okujjira mu musito gw'ennyama nga ennyama bagifumiseemu omuti. Oyo yenna kaseegu. Kyokka ate osobola okuloota omusito gw'ennyama ng'ate ddungu akusaba kijjulo. Si buli aliko kaseegu ku mutwe tajja kuloota abeegatta. Si buli aliko kaseegu ku mutwe omusajja ajja kujja kwebakeko ekiro oba okozesa omukazi ekiro. No, kaseegu ajjira mu bulabika oba okwegatta, ate kaseegu asobola okujjira mu ngero nga yeeyambisa ebintu by'otambuliramu. Oyinza okuloota ng'oli mu ssowaani olya mmere, oba ng'okutte essowaani ogiwa omusajja naye ng'omusajja tomutegeera ng'emmere eri ku ssowaani. Ekyo ekirooto nakyo kya kaseegu. Ate oyinza okuloota emmere ng'eri ku ssowaani nga Lubaale akusaba ekijjulo. Kakati okwawula ebyo kisinziira ku bubaka engeri gy'obuleeseemu. Nkiddamu, oyinza okuloota emmere ng'eri ku ssowaani naye nga kaseegu, nga kyekimu tekirina njawulo ne kiri ky'oloota ng'omusajja otaddewo akola mu kirooto. Be bantu abaliko kaseegu, kubanga
omusajja ayinza okuba akwebaseeko kivunulwa kitya nti omukazi sowaani omusajja mwaliira. Kakati gwe notalota buseegu wabula n'olota nga otadde emmere ku sowaani olaba ogiwa omusajja. Kakati ebirooto ebyo byawula ddi? Oyawula ddi emmere eri ku sowaani nti bansabye ekijjulo kya lubaale, ate oyawula ddi emmere eri ku sowaani nti ndoose kye kimu ne bali abaloota obuseegu. Okitegedde? Kale nno obubaka mwaliiro. Obubaka buli muntu abutaputa bubwe, obubaka buli muntu abwogerako kiki, wabula olabira ku butatereera. Olajja kugamba nti obubaka nange mbumanyi, akuvvuunula era okole kyakunnyonnyodde, olabira ku butatereera, olabira ku butatuukiriza ng'ensonga zikulemye okutuukiriza. Kyokka ng'oli abadde akola kagambye nti nkimanyi era nkitegeera. Kale nno omwali ogw'obubaka bakolerera mukolerere. Kyokka buli muntu neyalinyiddwako omusanvu eggulo bw'omuwa ekirooto akitema. Kakati oyawula ddi nti kyengenda okukola kyekyo? Kubanga obubaka bulimu amagezi mangi nnyo. Emisambwa gyeyambisa ekitundutundu ekyobukugu ne gikola editing mu bubaka, naye abeera mwana wa mwana asobola okubutegeera, kubanga obubaka okutema obubaka oba okubuvvuunula kitundutundu ekikolererwa obukolererwa, so si buli muntu kyasobola okubutema. Okitegedde? Osobola okuba olinnyibwako naye ekyobubaka kirala, omuntu asobola okuba alinnyibwako n'ebyobubaka birala. Okitegedde? N'olwekyo ekitundutundu ky'ebinnya ebinnya by'ebitooke naye nga buli kinnya bakitaddemu ekitooke kye kimu n'omuntu aloota nga yeegatta n'omuntu mu kirooto. Okitegedde? Omukyala mpompogoma, omukyala kinnya, omukyala nnyanga, omukyala luzzi, omukyala kyanzi, omukyala nsuwa. Buli olaba ekinnya aba mukyala. Bw'oloota osimaasima ebinnya aba mama Nnaalongo ng'akubanja. Bw'oloota ekinnya ekyetooloovu ezo nnyanga za Kabaka. Bw'oloota ekinnya eky'ensonda ennya ezo nnyanga za Kabaka. Okitegedde? N'olwekyo baani abalina ennyanga? Tulaba ennyanga ey'ekinnya, tulaba ennyanga ey'omukyala. Ennyanga ey'omukyala bwe bukyala bwe. Akati singa oloota ekinnya nga bakisimbyemu ebitooke oba ebinnya nga bisimbiddwamu ebitooke, bagenzi basimbamu ebinnya mu binnya ebitooke, kye ki? Bagga nti obangi bw'ekitundutundu ekinnya kitudde mu bwa Nnaalongo, ekitooke kitudde mu bwa Ssaalongo. So ensonga ezo bw'ozigatta ne muvaamu omulamwa gumu nti kibadde kinnya n'oziikamu endukusa y'ekitooke, ekitooke ne kitandika okukula. Ekitooke bwe kikula ne kisuula endukusa bye byana be balongo. Bwe kikula ne kissaako endagala. Endagala gy'emyaliriro gy'emizimu, tegiruluma giriira ku ndagala, kwe gibbulukukira era kwe gituula kwe gizannyira ku ndagala. Bw'oloota ng'olina ewantu gy'oggya endagala, omuzimu gwa jjajjawo gubeera gukubanja omwaliriro gwagwo. Bw'oloota ng'ositudde ekinywa ky'endagala, omuzimu gwa jjajjawo gubeera gukubanja okutuukiriza omwaliriro gw'emizimu. Omwaliriro gw'emizimu ndagala, emizimu gituula ku ndagala. Ng'oggyeko gino emyaliriro egibeera mu masabo, wabula twogera emyaliriro. Lwaki oloota ensuku? Ensuku kye ki? Olulagala kye ki? Olulagala mu nsuku gy'emikeka gy'emizimu. Omugogo gutudde mu kitundutundu ekya Taata Kabaka Bulamu, era ab'edda bwe baayagalanga okuzza ekitambo ku bbali beeyambisanga mugogo. Ko kitegedde? Kati ekitooke kivudde mu kinnya tukirabye kisudde endukusa be baana, kikuze kitaddeko endagala gy'emyaliriro gy'emizimu, kitaddeko ettooke. Ettooke litudde mu kitundutundu eky'abamama ba Nnaalongo. Buli oloota ettooke oba oloota obuyinza bwo mw'otudde ggwe omukazi ly'ettooke. Ettooke bwe likula kye kitundutundu kya maama Nnaalongo. Ettooke bwe lyengera kitundutundu eky'obulongo. Ettooke bwe lisaako empumumpu, empumumpu etudde mu kitundutundu eky'omulongo kizza. Bakubanja okutuukiriza obwa Nnaalongo bwo kye ki? Nti ddayo wansi otegere Kabaka Bulamu. Okuddayo wansi kye ki? Bye binnya bino. Ddayo wansi ku ntandikwa bye binnya. Bw'oba onootereza lubaale sooka onoonye ebinnya.
kyokka ate ebinnya tomalaga binoonya buli wamu. Naffe mu lubiri lwaffe tubirina ne mu mbiri endala mu ebiri, kyokka eriyo abalowoozesa abantu nti bw'ojjanga Kabaka Bulamu akubanja oloota ebinnya ky'omukolo gugenda gumalira wuwe. Amazima gandibadde mazima, naffe ebinnya tubirina, ennyanga tuzirina, naye omuntu atandika ensonga yandibadde tamalira mu lubiri oba mu mbuga y'omusawo nti abike ekinnya abike ennyanga olw'okuba mu kifo omwo amaanyi go gagikusaba. Amaanyi go bwe gakusaba ennyanga ya Kabaka oba embuga ya Kabaka eba tegenda kumala nsonga eri abantu b'ensi n'amawanga ag'enjawulo. Okitegedde? Kakati ono omukyala yeddira Nkima era nga muzzukulu wa Mugema ye nannyini nsonga zino ze tuli mu kutemaatema. Okitegedde? Aloose ebinnya by'ebitooke naye nga buli kinnya bagenzi bakisimbamu ekitooke. Bamugamba okuggumiza n'okutuukiriza ensonga z'abajjajjaabe, ensonga z'omuzimu omukyala jjajjaawo n'ensonga z'abamaama bannaalongo nga bwe zaatambulanga. Kakati ekitooke kino bw'okisimba mu kinnya kikula ne kizaala abaana ne kiteekako ettooke, endagala awamu n'empumumpu. Tubisomyeko ebiva mu kitooke. Kyokka nga tonnaba kutuukiriza nsonga z'abamaama bannaalongo, mu abenjeera nga mubuukirabuukira, nga tonnatuukiriza nsonga ezo ez'ekitooke, fasiti olina kukola ki? Sooka onoonye Kabaka Bulamu kye kinnya okifiiringe. Okufiiringa kwe kukibikka oba okukittaanya. Waliwo okufiiringa okutegeeza mu by'omukwano, ate waliwo okufiiringa okutegeeza okujjuza ekintu. Kati soogera ku fiiringizi za mukwano, kubanga bwe ngambye nti ekinnya okifiiringe, olayinza okugaa nti njogera ku fiiringizi kubanga bye musinga okutambuliramu. Njogera ekigambo ekiyitibwa okufiiringa, amakulu gaakyo, okujjuza ekyo. Okitegedde? Oba okuttaanya ekyo kye kinnya. Bakubanja okubikka taata Kabaka Bulamu. Kye kinnya ky'olabye oba ebinnya by'ebitooke by'olabye nga basimbyemu ebitooke endukusa ento. Kati bakubanja okubikka taata Kabaka Bulamu. Ke katuntundu bataddemu ekitooke baziiseewo, bakiziise. Bikka Kabaka Bulamu, bakubanja okubikka ku nnyanga ze. Bw'omala okubikka ku nnyanga ze, bakuteereddewo endukusa y'ekitooke eziikiddwa mu kinnya ky'ekitooke. So bali mu kusimba lusuku, kye bayita okusimba olusuku. Lwaki oloota olusuku? Nti bakubanja ensonga z'olusuku. Ensonga z'olusuku kye ki? Olusuku lubeeramu essanja. Essanja liyitaba ekituntundu kya Kabaka Ndawula. Olusuku bw'omala okusimba ebitooke bikula ne biteekako ebyana wansi z'endukusa, be baana. Oyo maama atandise obwannakazadde n'okulera abaana. Kitooke kisobola okuba abaana nga 6 obonna bulezi, be baana baakyo. Ne kikula. Okitegedde? Ne kisaako endagala tuzikunnyonnyodde gy'emyaliriro gy'abajjajjaabo mu bw'emizimu. Ne kissaako ettooke bwe buyinza bwo mw'otudde, bye bikubangibwa okutuukiriza. Okitegedde? Ne kissaako empumumpu. Empumumpu etudde mu kituntundu eky'omulongo kizza. Okitegedde? N'olwekyo mulina okumanya olulimi lwa Lubaale, mulina okumanya Lubaale byategeeza. Bw'oba onookola Lubaale, ebyama bya Lubaale biri ku mutwe gwo, kyokka ate bw'ogamba okubyevvuunula era Lubaale tomutereeza. Okutwaliza wamu Lubaale tategeerekeka. Lubaale agamba beera musiru eva basobole okutegeerera, osobola okusanga amumanyi amutapute. Lubaale abalumu oyo ow'obutonzi ow'olubereberye olina kusanga amumanyi n'akuyamba n'akutaputira biki by'oloota. Abamu beegeziwaza olw'okuba alina kye yategeddemu n'akikola, senene zifiira bwereere. N'olwekyo Lubaale w'obutonzi talimu kwegeziwaza. Lubaale w'obutonzi okuva latandise okukuluma paka kumumala obeera musiru nga bakutegeerera butegeerezi. Ekyo kye bayita Lubaale w'obutonzi. N'olwekyo omukyala gwe yeddira Enkima ng'oli muzzukulu wa Mugema era nga mukyala gwe oli mukazi Munyarwanda ddala. Okitegedde? Ekyo ky'olina okumanya. Kituntundu kya mutabani wa kkojjaawo, kituntundu kyonna kyogera ku Walumbe mwannyina wa Nambi. Okitegedde? Kye kituntundu ekireeta mutabani wa kkojjaawo. Era nnyabo olina ekituntundu w'ogambidde nti musomesa oba musomesa n'ajja n'endagaano. Endagaano eyo ng'erina ndowooza oba okusayiningibwako. Kakati n'ogamba nti ogenza okwekanga nga muli ku kizimbe naye ng'ekizimbe kiri ku mazzi. Kyokka ekizimbe okubeera ku mazzi
obuyinza obukutuddeko bwakabaka Mukasa nti main point oba ensonga enkulu oba ennyumba enkulu oba amatwale amakulu bakugambye gali ku mazzi. Musomesa azze n'ekitabo kukisayiningako endagaano ogenza okulaba nga muli mu kizimbe kyokka ekizimbe nga kiri mu mazzi oba ku mazzi. Ekizimbe buyinza, ekizimbe mwe mutudde abantu ab'enjawulo b'otasobola kulaba oyo ye Lubaale. Okitegedde kyokka ekizimbe kiri ku mazzi. Ekirooto kyo gye kisembedde nga okubeera mu kizimbe kye kiri ku mazzi muyina kusooka kudda wansi okuggyayo ebiriyo. Okudda wansi kye ki? Kye kituntundu ekyowansi, kituntundu kya Mukasa kya waggulu, kubanga Mukasa yasayininga yakakasa. Mukasa yagaba ekitangaala oluvannyuma lwa Kabaka Bulamu okugamba nti nkutadde nkusonyiye. Kabaka Bulamu wa kiddugavu na kyeru. Okudda wansi kye ki? Okudda wansi kwe kuddayo ku nnambi oba ku ddala erisooka erya Walumbe. Walumbe kye ki? Ze Nnyangaze. Bakubanjwa bakugambye titolitaakirikira nsonga zino waggulu, tolibuukira nsonga wabula olitandika emu ku emu. Kye ki? Nti oliddayo wansi ku nnyanga za Walumbe n'ozibikka, Walumbe n'akuwa ekisumuluzo ekikulinyisa amadaala. Osobola okugenda ng'otuukiriza ensonga zonna nga bw'oziroose, ebinnya babifiirinzemu ebitooke, kitegedde okuloota ensuku, okuloota ebitooke, okuloota empumumpu, biki oba enkota y'ettooke, byonna tubikusomesezza obitegedde. N'olwekyo okutuukiriza ebintu ebyo olina kusooka kudda wansi n'omala okubikka taata Kabaka Bulamu n'obikka ku Nnyangaze n'alyoka akuwa way forward. Kye kizimbe ky'olabye nga kiri ku mazzi, naye ng'ekizimbe ekyo mulina okusooka ne muvaako oba ne bavaamu ne mudda wansi ne mumala okuggyayo ebiriyo. N'olwekyo tosobola kusamirira Mukasa nga tomaze kuddako mabega. Era akatuntundu akasoose mw'olootedde mutabani wa kkojja ke katuntundu akasembyeyo mw'olabidde musomesa nga kwasa endagaano. Kati bajjajjaabu omusomesa gwe bakulaga kye kituntundu ky'omuntu gy'obeera ogenza okutambuliza ensonga. Omuntu gy'obeera ogenza okutambuliza ensonga aba atudde mu kisiikirize kya Kabaka Bulamu, aba atudde mu bigere bya Kabaka Bulamu. Kye kikuleetera mutabani wa kkojja nga ndi ne mutabani wa kkojja ye muntu atudde mu kifaananyi eky'obuntu naye nga yasamirira Kabaka Bulamu, nga yategeera Kabaka Bulamu n'amuwa obuyinza. Kati kye kiriisa akatuntundu k'omuntu nga musomesa. Kitegedde musomesa aba akulira kirasi yonna era yabeera ku toopu. Abaana basomesa babeera wansi, ono ye musomesa, masita oba madamu oba miisi. Okitegedde kati ye muntu abeera nga bonoga nti akutegeerera oba omuntu akulembera ekifo oba mu mbiri ez'enjawulo omuntu akikulembera. Mu kirooto yajjanga mutabani wa kkojja kubanga yabeera akolera mu kifaananyi kye. Okitegedde bintu bifaanaganako bwe bityo. Kale nno nsuubira okuba nti otegedde bulungi. Ekizimbe ku mazzi tukikunnyonnyodde abo basese, kubanga bajjajjabo baba basese bwe baava e Rwanda bajja batambula, bajja nga bagoba mazzi, abamu baasaabaliranga ku bwato mu mirembe giri nga mwe tebunnabaawo. N'olwekyo emizimu gy'abajjajjabo gyonna Mukasa yagiyina, naye nga olimala kubikka taata Kabaka Bulamu n'akuwa way forward, oyinza okusanga nga ne Ssese oba e Bukasa wali kuyita mu bulamu bwo. Kabaka Mukasa n'anta mu bujjuvu emisimu gy'abajjajjaabo. Okitegedde kwe kulaba nga ekizimbe kiri ku mazzi mukivuddeko nga mulina okuddayo wansi muggyeyo ebyayo. Wansi kye kituntundu kya Kabaka Bulamu, ye kitaka kya Nawansi, z'empopogoma z'Ennyangaze mubikkako. Kitaka kya Nawansi alina okuteera ebyensi. Okitegedde bintu bifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo nsuubira okuba nti otegedde bulungi. Akukuume Lisodde ne Ttunda Nabugereka Kiwamirembe yenze Omulangira Jjuuko Nabuddu.